avudde omuduumizi wa klabu ya SC Villa David Owori yazindibwa abaseddekezi bwe yali adda ewuwe mu zooni ya Dubai 11 e Makindye ne bamukuba bubi nnyo era okukkakana ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kati olwaleero omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituma Lusoke ategeezezza bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulo nga bwe baakagomba obwala mu bantu bana ku byekuusa n'ettemu lino. Naye nga wenjogerera kati abantu sofa baakakwatibwa tuyina bana naye ne wenjogerera nja kubamba wa updates bwe ba arrests zeeyongere kubanga omuyigo gukyagenda mu maaso. Bano okukwatibwa Lusoke alaze nga baasoose kulondoola ssimu y'omugenzi eyamubbibwako n'esangibwa nabo. Twagala okubategeeza nti essimu y'omugenzi twagifuna era ne tusobola n'okukwata abantu abaali bagiguze ng'era kati omuyigo guli ku bantu abo abeenyigira mu kutemula. Naye nga twagala okubategeeza also ekyongerako is that every person eyeenyigira mu kintu kino tajja kuba safe mu maaso eyo. Ono bw'atyo alabudde abali mu mulimu ogw'okugula n'okutunda amasimu. Tukyalina abantu abo abalooza nti bajja kugula amasimu amabbe then bagatunde. Amateeka gajja kubakwata. Ate ekintu ekirala kye twagala so mwegendereze nnyo okwenyigira mu bintu bino eby'okugula amasimu amabbe. Mu ngeri y'emu mu kaseera ng'olusomo olwokubiri lukubye koodi, omwogezi wa poliisi y'ebidduka SP Michael Kananura alabudde baddereeva b'emmotoka z'amasomero abalina enteekateeka ey'okusaabaza abayizi okuva ku masomero okubazza mu byalo okubeera n'ebiboogerako. Okulabula kuno kujjidde mu kiseera ng'olunaku lw'eggulo poliisi y'enjeru yakutte abagoba ba bbaasi 6 okuva ku masomero 6 nga babadde bagenda mu ggwanga erya Tanzania okwetaba mu mpaka z'amasomero kyokka nga tebalina bisaanyizo. Basi ezi zonna ezinaabanga zitambuza abaana zirina okuba nga zifunye olukusa okuva mu Ministry of Works and Transport. Kuba zirina okubeera n'emisolo egya PSV oba emisolo egya PMO. Abagoba ba zino basi balina okubeera ne badges, balina okubeera ne licenses eziri valid ate zikkirizibwa n'ebintu ebirala ebiragiddwa mu mateeka. Ono era ayogedde ku budde obulina okusabalizibwako abayizi obwalambikibwa Ministry y'ebyenjigiriza era n'asaba abakwatibwako okubugoberera. Engendo zino zonna ezinaabaamu bano abaana abayizi zirina okubeera makati wa ssaawa 12 ez'okumakya ne ssaawa 12 ez'akawungeezi. Abatambula beyond that time oba before that time, that is in the night, temujja kukkirizibwa. John Maido yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire.